Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kali yesaawa yenu yennyini tuba tugendako muzafu olunaku olwaleero nagamba oba yakuzuula omutuwo nga nkyali ku mpewo nsindika message wange ngoyita ku noti 752 237 963 nga ndi ku mpewo naye ate wema nvuddeko obudde bwonna wosoboledde siga kusimya mwana mwenzi Johnny producer wange ku noti 755 377 484 noti 755 377 484 shegede mukwano gwange kale katuzuule nakola ki Johnny Be. Johnny ote kabowa. Isem. Hello. Sebo jebali. Kale. Bampita jingo no ku Beat FM kintu kyo muziki kisinga. Wegale jingo. Oli otya? Ndi jingo. Sebo. Njogera nani ono? Bampita Maka. Maka oli ludawa. Mbera Bududa. Bududa. Embale. Anto Mbale noge Bududa. Ova embale nogende Bududa. Biti mujiwulira. Ngenda ku YouTube. Ogenda ku YouTube. Ne. Nojifuna. Njifuna. Eba kiriya. Okay. Kali buzibu kiboyina. Ubu Mukazi yampa Enziku. Omukyala yakuwa Enziku? Byali bitya? Anti ntampola. Kati omwezi gw'omwenda nenkoma wakanga la 13. Nembeera naye ku 17 nenda basanyiriza za gonorrhea. Nemubuuza nengenda mundu ali yahelebesente nenenjanjaba. Kati njagala emanyi yabujawa. Lindako. Bwajja wakoma wonge nakoze omwezi 12 gw'omwenda nemugona musonga za mwezi ekikulu nga bulijjo bwekiba. Wajja na kubina ofuna Enziku yaba 12 pa 17 nenda basayini. Gwe tolinayo kantu kalako nakubbali kazaga nti kakuzi. Nze ndi musajja musafu. I have a bright future kati siye mbeera protected. Olina mukyalo omu eka. Omubeera wa? Otubeera Bududa. Omukyala abeera Bududa. Ate gwe okolera wa? Nze ntambula nkola safari business. Nga wajo tokutambulira? Ntambula eno Kampala, Kenya, Rwanda. Bwenzi. Tabya kuloole? Kati omukyala wamugamba mugende mu ddwaliro? Yagamba atya? Yagamba sisagala. Tayagala bwagazi yabyegaana? Yabyegaana. Yesi yabikusiiga? Ate yasiya. Tolinayo kantu konna kali kubbali? Nze ntambula kati mmanyi obulamu bwange. Siyinza kubeera nako ate nemugambe ngende mu ddwaliro nemuleeta ku radio. Ibaze mwenyini neyonoona. Ate nisi ekyo bingi bibaddeyo naye kati eno kireka Mukama yangambye mukwasa awo. Bingi kye bibaddewo wadde ojja onabya olaba sayiniza olaba? Afuluma n'abasajja aba abalala. Onaba oli olabyeko? Bangi. Sininza ogamba ono. Nja kumanya. Ani akugamba nti atambula ebweru? Bakugamba bugambi oba gwonna kyolabako? Biriyo byendabako. Ona byolabako? Nkomawo ng'omanyi omukazi omwenzi. Akweka namba z'essimu bamukubira takwata. Omala bbanga ki nga tobeera waka? Anti nnyise ngenda mwezi sabiti 2. Mwezi wa sabiti 2. N'olyoka odda? N'okenda. Kati awakati awo yekolera byayagala? Byayagala. Amwina abaana? Ndimu omwana omu. Mulenzi muwala? Mulenzi. Yakana ki kati? Desemba 28 agenda kweza myaka 2. Myaka 2? Omukyala wakama naye ebbanga ki? Ngama naye myaka nga 3. Myaka 3? 3. Ng'oli naye? Ndi naye. Wamujja wa? Namujja ku kyala. Era wenye mubeera awo? Mutambuze Kampala amanyi. Ne Kampala ajjayo? Yensi abimanyi nnyo Kampala buzira wa. Oba ennaku ezimu abeera Kampala eno avayo Bududa najje Kampala?
kati asinza okulinda ssebo. Kale kakati katulabe lwaki yakusiiga enziku. Nja kusiima nnyo. Wagenda mu ddwaliro ki wali ogenda mu ddwaliro wagenda muli awa? Bukiga Health Center. Bukiga Health Center 3. Kati wamugamba mugendeyo n'agaana. Kati omusawo yankola te anzijako omusuro. N'agamba olina omukazi mugambe ye. Namugamba mukubira agenda janjaba omwana. Nemukubira nundi sali n'agaana akukwana kukwata. Zeno banjanjaba nkoma waka. Kati bwadde waka mwaddamu bati waddamu. Kati waka akoma akama tudemeze zinakana. Yagala muddemu gonogaana kupoza mwamade kapiira. Mwali mwekebezako ku musaayi. Namugamba n'agaana kati nze ng'omuntu nakola ku lwange ndikola ku lwange ndisitede nnyo ndi mulamu. Kwegamba saawa zino kati tunoonya kyanziku tulabe waki wafunye enziku. Yamu enziku. Beera tuva ku simu. Kale. Omukyayogera Oluganda? Alumanyi n'Oluzungu. Ye kale ani erinnya lye? Bamuyita Anet. Yes, Nyabo, how are you, Nyabo? Mchala Aneti? Yes, please. Oli bulungi, Nyabo? Nze bamta Dr. Arthur. Dr. Arthur. Ndi wano Bukinga Health Center 3. Yes, please. Kati badde kubiddeko? Twalina wano your husband wano? Yes. Yeah, so natuleke enamba y'essimu n'agamba nti tujja kukubirako naawe ojja oyiteko wano. Lwakuba ennaku ezo mbadde ndi so busy bambi. Ina obuzibu bwayitamu nga y'omuntu. So nze nejja njogereko naawe nga as a person nze naawe. I'm saying I went to Bukedde for the same hospital here? Not there. You went where? Bukedde. Okay. Bukedde. Yuza tizavayo nga nnungi? No, I have a problem. You have the same problem nga y'omwami wo? Yes. Kati yavaawa? The problem was with me. Yali ku ggwe? Yes. Oh, so wafuna medical? Yes, I had medical. I went for testing and the results were positive. Kubanga bambi we yakugamba ojje wano last time n'agamba ojje n'ogaana yatya nnyo. No, I didn't refuse. By the time you called, I wasn't with the phone. Now, as you know, that man is very, very, very tough, and there is a way he handles his things. So me, I fear him at times. And then, for us, twaliwo twabe tusokyando kyova twagala ojje nti singa wali ozze twali okwogerako nammwe ne tuba nga gwe nawe n'omwami wo ne tulaba buzibu buvaawa kati obuzibu bwavaawo olowooza ggwe. The problem is I've admitted myself it was me. It was you. Kati lwaki omwami yo yakusiga obuntu obulwadde obwakita omwesonyiwa? Serious kubanga obulwadde obwo sometimes butambula n'obulwadde obulala, syphilis zitambula n'obulwadde obulala, HIV mwatambula namwo olu sometimes. Kati nga nategeddeko omwami oti akola safari tabeerawo nnyo. What you do either nga kali kubanga alwayo siwe kiri kubanga yangamba amaye omwezi gumu wiki 2 3 bwato siwe kiri kadi nange nakirabye kali wazi omusawo tukitegeera now what you do kwata oyo mwami go oyina omu na babiri. I don't have one, but just because I also at times that's a human being may be having feelings. I know. Then when you go in for somebody you may not know, then you know. I know that. Lwaki ayo tukwata omuntu oyo omu babiri boyina abo nogenda nsuka bacheckinga ko app bajja ko musaayi obena ngo oli kushuwa kwa omusajja abya safari ageze safari agenze kolera ati nakoma nafuna obulwadde obukubanga nageze kumubuuza nnyo nze nabo balinayo omukazi omulala naga atalina mukazi mulala abayite alinze ggwe alimba. No, nageza ko kimubuuza tinagamba bwagamba nti mwambale gwe n'omugamba nedda no me I don't want. Now that man is a liar. Because even me last time, in fact last year I think I was pregnant. And if he was trustworthy, because even me that problem he has ever brought it to me. I think I was together with him, he could also answer that. Where did he get that? Oh, naye yakikozeeko. Kakati okitukwe tuti omanyi Madam Anet kati mbadde nkusaba busabi
kituufu olinayo abasajja abalanga babiri basatu, okay? N'olinayo ayinayo abakyala abalanga babiri basatu, si bwe kiri? Kati bwe kiba nti mwena muli mu mbeera bwetu buli omu alinayo side ne side, kiba kitegeeza one of you ayinza okera ku makya n'aleeta obulwadde obusinga ku obwo, kubanga right now mwina syphilis in Uganda tugiyita enziku ogimanya enziku. Ate mwe abakyala tetera nnyo okubaluma ngaffe abaami, nti mwe abakyala osobola okuba nayo omwezi mulamba eba ebiri nga tomanyi nti olina enziku, naye ate nze omusajja wembeera naawe within one day mantegere nti nina enziku. Mbadde nkusaba omwami bw'akomawo next time kuva safari mukwate omuleete wano ku Bukinga, tutuule wansi twogere, buli omu ategeera line kijja alina okutambuliramu, okitegeera? Kyemanengezawo okukubuuza ekirala, alina abakyala kyabala b'omanyiiyo? Abakyala be babeera eri Kampala gy'abeera, abalala babeera Kigali, yali akolerangako Rwanda. Kati abakyala be sibamanyi naye nze bano beemanye, they're already married now. They're already married? Ate abaagala? Abaagala abeera nabo. Bw'okimanyi otya? Twinti wali abanga namba yange ne bankubira ne banfumba. Wala balina namba yo? Abakazi b'ennamba. Nga bakwano bo oba nga si bakwano bo? Si bakwano bange abaze. Nabo ne bakukubira nga bakuvuma? Nga banfuma simanyi nafuna ekitwadde simanyi oba. He's a man who stigmatizes somebody. Oh. Like ekyo si kirungi ate. Then ekyokubiri mbadde nkusaba atandika okwambala ng'ogenze out ng'ogenzeko ebweru. Oba si kyo ogumiikirize paka omwami wanaakomawo. Naye nga mu kino olaba ani asinga okuba omusyawo mwene ensonga, gwe oba ye? Gwe. Kaso otegedde ensobi eyo. Bambi tojiddamu please, omwana mumakyali muto mumukuuma asobola okubalabako nga mukyali balamu. Kale beera bulungi, engenda kubirako omwami onjogereko naye. Kale bambi ndebera baby. Mwami Maka. Wange? Kakati olina by'otaŋŋambye. Olina abakyala e Kampala, olina abakyala e Rwanda. Akulimba. Ne Bududa yennyini olinayo? Alimba. Lwafuna obulwadde buno obw'enziku. Olina abakyala be wagamba ne bamukuba essimu ne bamuvuma. Wagamba baani? Yoli gye nagamba oyo mugamba eno y'omuyaaye buyayi. Ate muyaye atya? Aŋŋambye. N'olala gwe kennyini wakomawo nga gwe kennyini olina enziku. Akulimba. Siyinza kubeera naye. Kambuuze. Olwafutegeera nti ofunye enziku eno, wayita famire y'omukyala ne mwogeramuko? Nayita famire. Kati omuntu we twayagala abeerewo ali kansala w'ekita. Kati kansala olunaku yali egye yagenda. Kiraba? Kati nemufuula puroguramu baali tukola mu mwezi ogw'okumi. Naye aŋŋambye ekirala oli mukambwe ennyo ekiyitiridde, nalwo ekyamugana okujja mu ddwaliro ng'amanyi oyinza omutuusako obulabe. Ebyo byonna alimba nkugamba oyo muyaaye. Agenda mu ddwaliro musawo yamukuba esimu. N'amugamba n'agaana okukwata. Kati nze wenkomawo waka n'agamba buno ne bifuna ku toilet yo. Okuba waka tulinayo bapangisa. Nze neesirika. Kati nze nenkola investigation ku basawo. Ne bagamba enziku toyinza kugifuna kuto. Eyo obeerewo weebase n'omuntu. Ozoofuna ku to ibeere kanyida. Naye teyakubulidde kyeyakubulira enziku. Agambye enziku gwe wagireeta. Alimba. Kale kakati kati ababuliza baffe kye bagenda okwogera ku nsonga zino, gwe beerako owulire bannaffe kye boogera. Bannange musajja wattu akola safaari azunza agenze akomyewo yeesunze omuntu we yatukira mu nziku. Naye abakyala ani ali basonyiwa Mukama Katonda? Omukyala akkiriza agambye talina babiri, ndoza bawera n'abasatu, so naye tali sure ani yamusiiga nziku. Naye abali ku ssimu tuteese. Jingo sebo baba kutuweereza Jingo ye taata kyakonye Jime eddoboozi ly'ekalo katono. Bambi omukyalo yaliko obuzibu naye ekirungi naye yakkiriza nti no yaliko obuzibu. Naye nga wagambye nti no bakwatagana n'ebijjanjaba bonna ne babeera mu layini bonna. Kati y'omukazi ekimwamaye omusajja alina. Kale munnange BTFM webale kuweereza Jingo. Yesebo Yakobo Kikumango nakaseeta. Ye naye omukazi oyo alimba kituufu yagireeta. Yaleeta enziku. Omusajja talina buzibu. Okay, tuyinza tuyanziige. BTFM
Jingo. Wange. Onabera bana basambasada w'abaluli nakasongola gyendi. Ye munnange. Naye banaye abakozi ba safari balabye. Naye musajja munange oyo amagezi gemuwa. Akuna omuntu amukkiririzaamu nga bw'aba ageze safari ze ng'oyo omuntu abamumativu nti ageze kukolerera nze asobola okwekuuma. Okay. Kajja kusoboka. Kale munnange. BTFM. Wange. Nawe okuliza nnyabo. Ono magi mbera kimulo. Ennyabo. Umulo saidize kasansa yankubukira yegonga. Ennyabo. Ndaba tabula. BTFM. Obango likia walayi walayi jingo. Kiria walayi. Amanya Patrick walayi. Na ye ekyama kibankubulire. Abawakazi bagenda buli myaka ebiri. Tubalinda. Baza okubeera awako omwezi gumuli akamusiiwa. Program Sambagala ku Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki ekisinga